Rova okutendereza Mukama. Saba Mukama tubeere tuyongere okubeera nga tutambulira wansi we ng'omwoyo we omutukuvu atuluŋŋamya kubanga yoyo bwe yatulekera ng'agenda mu ggulu. Ekirabo kyalowooza ky'ekirabo ekyali kisinga ddala okubeera eky'omugaso. Abaagalwa abampuliriza mwenna abaawugama abalangira n'abambejja ab'ensi eno awamu n'eggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbaanirizaako nnyo nate mu kusinza kuno okw'olwaleero mu wiiki mu mwaka 2023. Twebaza Mukama olw'okutuyisa mu mwaka oguwedde. Tuyinza okugamba nti tegubadde mwangu naye tetumanyi biri mu mwaka guno ate gwe tutandise. Naye ekikulu nti Mukama atukukusizza n'atuyisa mu mwaka ogwo wakati bizibu ebibaddewo, endwadde, okufa n'ebirala, gwe nange tukyali balamu. Erinnya lye lyebazibwe. Era njagala okusaasira mwenna abakoseddwa, abafiiriddwa, abantu bammwe okuyita mu bbanga eryo lyonna. Saba Mukama yongere okubanyiga ebiwundu ate era awe n'essuubi eddamu ery'okumusisinkana. Ate waliwo abafuniddemu ebirungi nabo twebaza olw'ekisa kye n'emikisa gye. Neebaza Katonda olw'enteekateeka eno gye yateekawo mu buweereza buno, obuweereza obwawugama, era ne neebaza abakulembeze bonna abantaddemu obwesige okujja okuweereza ku lunaku luno olwa Ssabbiiti. Saba nno Mukama atubeere tusobole okuyiga ebyo byokka by'ayagala, ebisaanidde, ebisanyusa era ebimuweesa ekitiibwa. Mikwano gyange mwenna mbatumidde nnyo, siyinza gamba ono n'oli, naye Mukama yeebale. Wabula nsaaliddwa olwa mwannyinaze okumu ayansindikidde message aginsindikidde kati nga mulwadde ali ku kitanda, lubuto lumuluma nnyo nnyo, era nimuweerayo essaala gyenkakasa nti Mukama awulidde ajja kumujjanjaba. N'abalwadde abalala bonna beesitegedde, saba Mukama abajjanjabe. Omwaka nno guno 2023 gunsanyusizza nnyo mu ntandikwa yagwo kubanga nze n'ab'omu maka gange omwana waffe Jacob Lubega olunaku nga lumu bwe yayanjulibwa eyo mu bazadde ba mukazi we Amiina. Ekituuseewo. Sitaani bw'atyo gy'emirimu gye, naye katugende mu maaso. Ate ne tubanga ennaku z'omwezi 14 mwezi ogwa Mukutulansanja gwe mwezi ogwa February, olwo nno lwajja okutwala ebirayiro bye mu kkanisa Najjanankumbi, era abaawugama mwenna mbategeezezza era muyitiddwa kubeerawo ku mukolo ogwo. Amiina nnyo. Ddala wiiki eno gye tumalako n'empa ateeka mwenyumwenyu olukiiko lwatudde olwa sesoni omuyiwera bwe yalungamizza ne lulonda omulabirizi wa Central Uganda Conference omujja nga ye Musumba Kajoba Samuel. Ekyo nno nakyo Amiina nnyo. Amiina. Obulala obugenda mu maaso. Si kye kyokka mu wiiki eyo ate nenfunamu akamwenyumwenyu mukwano gwange omusumba wange Joshua Waswa nga naye asuumusiddwa ku ddaala n'atuuka mu konferensi
okubeera nga Amina yawa nnyo. Amiina. amawulire ago gampadde essanyu ne gandaga ng'omwaka gunaaserengeta bulungi Mukama nga ye mubeezi wange. Ate era mu ngeri endala essanyu lye nfunye eryo erya mukulu wange Samuel Kasule omukadde okubeera nga mu wiiki ejja ate tugenda kujaguza emyaka 7 egijja egy'obukulu. Amina nnyo. Amiina nnyo. Mukama tumusaba atukulembere tusobole okutuuka ku lunaku olwo nga ffenna tuli balamu era tuyitemu n'emirembe. Obubaka Mukama bwampise olwaleero okutuusa gye muli bwogera ku kukkiriza okw'emberenge. Buno nno mbwesigamiza ku bigambo muganda waffe Yobu bye yakozesa wakati mu mbeera ey'obulumi bwe yali ng'alumizibwa ennyo n'afulumya ebigambo bino bye twasomye mu kyandikibwa ekyabadde mu kitabo kye mu ssula y'e13 olunyiriri lw'e15 n'olw'e16 nga bagamba nti newankubadde nga nzita era naye naamulindiriranga era naye anaakakasa amakubo gange mu maaso ge. Ekyo kye kinaabanga obulokozi bwange kubanga omusajja atatya Katonda taatuukenga mu maaso ge. Kale katusabe olw'ekyokujja ekyolwaleero. Tataffe omukulu w'omugulu jangu oyogereko gye tuli kaakano oluŋŋamye ebibuuzo byaffe ebigambo bye tugenda okuwulira taata bireme okutusaliza omusango wabula bituteeketeeke olw'obwakabaka bwo obusembedde ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amina. Olwaleero njagala okwogera ku kukkiriza okuva mu Bayibuli, okukkiriza okw'emberenge okwatulagibwako okuyita mu basajja enwammuli abaweereza ba Mukama. Era njagala buli omu asseeyo mu yeetegereze kubanga ebigambo bye tutera okuyiga mu Bayibuli bitera okubanga bikadde naye ate bibeera bijja buli lunaku ng'Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamizza. Nebukadduneeza yaweesa ekifaananyi kya zaabu era naawe ekiragiro ekijja kiteekwa okugobererwa nga ye bwe yali alowooza. Tusoma mu kitabo kya Danyeri mu ssuula ey'okusatu njagala amaaso go gatwale ku lunyiriri olwokuna okutuuka ku lw'omukaaga. Agamba nti awo omulangirizi n'alangirira mu ddoboozi ery'omwanguka nti, mmwe abantu ab'ebika byonna n'amawanga gonna n'ennimi zonna mulagirwa nti bwe munaawulira eddoboozi ery'eŋŋombe n'endere n'ennanga n'enjingiri n'ekidongo n'ekkondeere n'ebivuga ebirala ebya buli ngeri munaavunama ne musinza ekifaananyi ekya zaabu. Nebukadduneeza kabaka kyataddewo era buli anaagaana okuvuunama n'okusinza mu kiseera ekyo ajja kusuulibwa mu mangu ago mu kabiga k'omuliro ogw'obugujja. Njagala okubategeeza Nebukadduneeza ye kabaka eyali omulwanyi w'entalo era n'awangula ebitundutundu bingi nnyo: Siriya, Misiri, so ng'ate ne Yerusaalemi teyakitaliza. Yawangula Yerusaalemi n'abatuuze baamu ne badda oba n'abafuula abawaŋŋanguse. Omusajja ono Nebukadduneeza yafuga okuva mu mwaka ogwa 665 n'atuukira ddala mu mwaka ogwa 562 gy'emyaka 43 yafugira. Nebukadduneeza yali tasaagirwako era nga tasekaaseka, yali musajja mukambwe ennyo eyayagalanga ebigambo bye bituukirire. Kale eyo oluyimba n'ebivuga bwe byavuga bonna ne bavuunama okusinza ekibumbe kino. Kumpi bonna baavuunama, naye abavubuka bano Sadraki, Mesaki n'Abeduneego ne batakola ng'ekiragiro kya kabaka bwe kiri. Baasigala bo basinza Katonda waabwe, Katonda ow'amazima oyo gwe bakkirizaamu.
ekigambo ekyo abasajja bakituuse wa kabaka nga bakyogerako era nga baloppa abasajja bano abaali bafuuse bakiwagi mu butasinzi kifaananyi kiri kabaka kye yali ataddewo so nga abantu bonna abasinga obulungi bakisinza. Bwe tusoma mu kitabo kya Danyeri mu ssula ey'okusatu nate olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'ebbiri waliwo ebigambo bino nabyo njagadde tubitegeere bulungi. Tusoma nti mu kiseera ekyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya ne bagamba kabaka Nebukadduneeza nti ayi Ssaabasajja wangaala gwe wateeka etteeka eri abasajja nti buli anaawulira gwe wateeka etteeka ayi Ssaabasajja nti buli anaawulira eddoboozi ly'eŋŋombe n'endere n'ennanga n'embingiri n'endongo n'ekkondeere n'ebivuga ebirala byonna ebya buli ngeri anaabuunama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu ekyo gwe wakyogera ayi Ssaabasajja. Baayongerako na bino ku lw'ekkumi nti era nti buli anaagaana okuvuunama n'okusinza anaasuulibwa mu kabiga k'omuliro ogubugujja. Waliwo abasajja bano Abayudaaya abamu bewaawa n'okulabirira ebitundu ebya Babulooni. Amannya gaabwe ye Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. Abasajja abo ayi Ssaabasajja bakunyooma, tebasinza balubaale bo wadde okuvuunamira ekifaananyi kya zaabu kye wateekawo. Njagala okukutegeeza omwagalwa mpuliriza, okuloopa okwo kwatuuka butereevu bwa kabaka era abaakutuusaayo beebo bennyini abaali balabyeko abasajja bano nga bagambye okusinza ekifaananyi. Bayibuli yentegeeza nti kabaka yanyiiga era obusungu bwe ne bulinnya nnyo, naye ate n'ayagala okubaddiramu n'agamba nti oba oli awo tebategedde bulungi bigambo bino nga bwe byabadde. Njagala okubaddiramu bakitegeere era waakyo n'abaddiramu ku lunyiriri olw'ekkumi ng'agamba nti bwe munaawulira ebidongo n'ebivuga byonna endingidi n'abakondeere musinze ekifaananyi kye nakola kinaaba kirungi. Naye bwe munaagaana okusinza amangu ago mujja kusuulibwa mu kabiga k'omuliro ogubugujja. Era Katonda ki oyo anaawonya n'abajja mu buyinza bwake? Nebukadduneeza yeerabira engeri gye yali alwanye ennyo n'amanga n'agawangula. Yalowooza nti ne Katonda ow'omu ggulu ayinza okumuwangula. Kyeyava akozesa ekigambo ekyo nti naye Katonda ki oyo anaabajja mu mikono gyange? Abasajja bano nga bali mu mbeera enzibu yeeraliikiriza, naye nga balina essuubi nti balina Katonda omulamu oyo atakyuka, atalya nguzi era ng'ajja balwanirira. Wuliriza, tusoma bwe tuti mu lunyiriri olw'ekkumi nedda mu lunyiriri olw'ekkumi Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego ne baddamu kabaka ebigambo bino. Ayi Ssaabasajja, tekitwetaagisa na kwewozaako ku nsonga eno gy'oyogedde ey'okusinza ekifaananyi kyo, tekyetaagisa. Bwe kunaaba okusuulibwa mu muliro, Katonda waffe gwe tusinza asobola bulungi okutuggya mu kabiga ak'omuliro ogugujja n'okutuwonya okutuggya mu buyinza bwo. Olw'ekkumi olwo nno njagala ndusimbeko nnyo amannyo. Lugamba nti kyokka ne bw'anaaba tatuwonyezza, manya ayi Ssaabasajja nga tetujja kusinza lubaale bwo wadde okuvuunamira ekifaananyi ekya zaabu kye wateekawo. Bamaliriza okuwera wadde ng'olaba nga gw'oyagala tukole kino, naye ate tulina Mukama waffe Katonda ow'omuggulu gwe tusinza, oyo agenda kutuggya mu muliro guno, naye ne bw'aba nga tetuggyeemu, tetuwali mutaana, tetugenda kuvuunama. Tegeera ayi kabaka, tetugenda kikola. Ekigambo kino tegeera kimalamu ekitiibwa bwe kiba kigambiddwa naddala omukulembeze
ng'atamugamba iwe eddaala erya wansi tegeera ali kabaka tetugenda kuvunamira kifaananyi ekyo tegeera ddamu amagezi tiffe tusinza katonda ow'omuggulu kyetaagisa mu kiseera kino okubeera n'okukkiriza okufaanana kw'abasajja bano okukkiriza okw'emberenge eyo emberenge gye njogerako gwe mubisi ogusogolwa naye nga tegunnateekebwamu mazzi gwe bayita emberenge mu lulimi Oluganda guba mukannyo nnyo nnyini ddala era batera ogukozesa okugugatta mu ddagala nga tebataddeemu mazzi okukkiriza okutuufu okwa Bayibuli kusaana okubeera nga kufaanana n'okw'abasajja bano Sadraki, Misaki n'Abeduneego baali tebamanyi nti Katonda anaabalokola baali tebakitegeera baali tebawulidde wadde eddoboozi erya Katonda ku nsonga eyo so nga tewali na mubaka yali avudde mu ggulu okubagumya tumugume mubeere bagumu zigira lumu bwe tusoma ebyandikibwa bitulaga nti Yesu bwe yali omubuzi w'ennyo bamalayika ne bakkaana ne bamugumya ne bamuzzaamu amaanyi naye bano abasajja Sadraki, Mesaki n'Abeduneego balina okukkiriza kwenjagala nti naffe tusaanidde okubeera nako okukkiriza kutaliimu kubuusabuusa kubanga Katonda gwe twasenga ye Katonda omulamu ye Katonda omugabi w'ebintu byonna yavunaanyizibwa ku bulamu bwaffe kyava ayogera mu Zabbuli ey'ekikumi 39 olunywa lw'16 n'okka wansi agamba nti nakumanya nga tonnaba na kuyingira mu lubuto lwa nnyoko ebiseera bye byonna eby'omu maaso eby'obulamu bwo mbimanyi era n'enkomerero yo ngimanyi okukkiriza kwa Sadraki, Mesaki n'Abeduneego gwe kukkiriza gwe nange gwe tusaanidde okuba nako era singa tutuuka mu mbeera eyo abaagalwa abampuliriza tujja kuba nga tuwangudde embeera eyo y'ensi eno ey'ekibi okukkiriza okutuufu kwe kukkiriza Katonda mu mbeera yonna oba nnungi oba mbi abantu abasinga bafuna ebizibu mu nsi muno batuuka n'okwogera obubi Katonda abantu abamu bwe basaba ne basaba emirundi mingi ne giyitawo ng'asabira ekintu kimu naye nga takifuna bambi addirira mu kukkiriza n'alowooza nti oboolyawo byasabye tebiwuliddwa oboolyawo Katonda gw'asabye taliwo okukkiriza okutuufu kugezebwa era kwageza abavubuka bano abavubuka Sadraki, Mesaki n'Abeduneego kwaba amaanyi okusigala nga beesigwa eri Mukama njagala okuba ekifaananyi nga gw'oyimiriddewo gw'oli mu kifo kya Sadraki, Mesaki n'Abeduneego omuliro gwe bagamba okusuulamu wali ogulabyeko nga gwaka era ogumanyi nga bwe gwokya naye nga bagamba nti olina okusalawo okukkiriza okusuulibwa mu muliro oba okukkiriza okuvuunamira ekifaananyi okukkiriza okutuufu kugamba nti Katonda mwetegefu okutuwonya era mwetegefu okuwonyaako obulwadde bwo bwonna obwo obukulumidde ebbanga eddene naye ne bw'aba takuwonyiza si y'ensonga ennene singa tunaagenda n'ekigambo ekyo nti ne bw'aba tamponyeza nze nja kusigala nga ndi mwesigwa nga mwagala kijja kufaananako n'ekya Yobu kyeyogera n'agamba nti newankubadde nga nzita naye nze naamulindirira amulindirira ategedde aye okufa naye mu kufa amanyi yeebakayo bwebasi ng'alindirira alina okukkiriza okwo okulinga okw'emberenge okutali kutabule mu mazzi kwenjogerako okukkiriza okwo Katonda yakusomosa ekizibu kino asobola okikusomosa ate oyinza okutakisomoka naye bw'oba tokisomose kiki kyosigala weeyogeza oba kyologotana nakyo njagala okubategeeza bannawugama mwenna
tikatonda mwetegefu okuyingirawo mu nsonga zaffe naye ne bwaba takikola nja kukkiriza enteekateeka ye era nga bw'ateese ngikkirize nga yeegwanidde olw'obulamu bwange abantu abasinga basaba katonda Amiina. bagamba nti basaba katonda bafune ebyo bye basaba naye njagala okukutegeeza mwanyinaze naawe muganda nga mpuliriza ti katonda tajja kukolera ku bibyo byoyagala katonda akola nga ye bw'ayagala oyinza okusaba n'osabira omuntu n'owegayirira katonda amuwonye oba wakavaawo otambudde oba siibudde tonaba nakuggwera mu kagga ne bakubira essimu ne bagamba gw'osabidde afudde enteekateeka ya katonda ndala kuzaffe katonda kyatwagalamu kiri kimu kumukkirizaamu tiye katonda yalina buli kimu yalina obulamu bwaffe yatukuuma yatujjanjaba yatuliisa yatuwa amagezi ag'okukola buli kintu okukkiriza okw'embeera enye tukkiriza nti katonda ye yatonda era ne bw'abanga asazeewo okulamu lwaffe okubuwummuza tewali ensonga kubanga ajja kusigala nga atusuubiza obulamu obujja n'eggulu eppya abavubuka bano Sadraki Misaki n'Abedunego baasuulibwa mu kabiga katonda teyabaziyiza kusuulibwa mu muliro so nga katonda teyatuma kulu naye yasitukiramu ye kennyini n'agenda mu kabiga k'omuliro ye yasookayo okumanya yasookayo abasajja bano bagenda okusuulibwa mu kabiga kano ak'omuliro abasajja abaali babakutte abaali bagenda ababakanyugayo omuliro gwa ennimi zaabokya ne bafiirawo yeebazibwe katonda oyo gwe tusinza katonda ow'ebyamagero abasajja bano Sadraki Misaki n'Abedunego gwe basanga mu muliro nga yeetegese dda okubalwanirira we baali basuubira nti banaatuuka mu muliro bawulire nga gutandise okubookya bassebe ne bannyabo baatuukamu nga bawulira furiigi bawulira esi bawulira emirembe ne batandika okuyimba nga batendereza katonda ow'omu ggulu olw'ebyamagero bye yali abakoledde omwagalwa mpuliriza njagala okubategeeza nti ekiseera kye tulimu ky'ekiseera eky'okugezesebwa ekiseera bwe tulina okugumira ebyo ebizibu ebitutuukako nga tulina obwesige tetulina tuli ku lusegere omukwano asinga emikwano gyonna olwaleero nina obukabwo okuva butereevu mu ggulu nga bugamba nti katonda mwetegefu okubeera naawe wakati muliro gwo gw'olimu ng'oli mulwadde katonda mwetegefu okubeera naawe muliro gwo gw'olimu nga abalabe bo bangi bakuyigganya katonda mwetegefu okubeera mu muliro ogwo gw'olimu gw'otambuliramu nga obulumi bukuluma olw'abaana bo okulabika nga tebasinza oba tebatambulira mu makubo ga katonda katonda mwetegefu muliro ogwo gw'olimu olwa mwami wo akufuukidde ekikoligo olwa mukyala wo akufuukidde ekikoligo n'onyigirizibwa naye ng'owulira tulina bwekyusizo katonda oyo mwetegefu okubeera naawe muliro ogwo era n'okugukuyisaamu ng'oli muwanguzi omuliro gw'olimu wakati wo n'ab'ekika kyo nga bakuyigganya bakola byonna bye baagala eri obulamu bwo omuliro gw'olimu wakati wo ne balamu bo nga temussa kimu balowe yafa ate bo ne basalawo bakuyigganye bagobe ne mu kibanja n'ennyumba gye mwazimba ne balo omuliro gw'olimu ogw'okufiirwa bassebo ne bannyabo waliwo okufiirwa okuyinza okukutabukira nalabako omusajja omu ng'afiiriddwa abantu be mukyala we n'abaana 3 emirambo gyonna nga giri awo mu ddiiro
nga kabira guno nadda kuguli nadda kuguno nadda kuguli mazima yali muliro gwotoyinza kutegeera gwe kubanga tunaba gutuuka so nga naawe oli muliro gw'owulira nga naawe gukususseeko weetaaga obuyambi amawulire amalungi gali nti Mukama Katonda waali era mwetegefu okutulwanirira wakati mu muliro gwe tulimu era omuliro ogwo gwe tulimu tagenda kugutujjamu wabula ajja kufuba okulaba nga tubeera abawanguzi mu Kristo Yesu. Amiina. Oyinza okubeera ng'ogobye ebipapula byo eyo gy'oli oyagala kufuna butuuzi oyagala ebipapula byo otandika okukola sente zo zijje naye nga kikyagaanye emyaka gisingo z'okola abanno ze batwala ate ng'eka walekayo ebizibu bingi nnyo naye omuliro gw'olimu ogwo Yesu Kristo ali wamu naawe ali wamu waawe okulabika nga oguvunuka oyo Katonda waffe yatusuubiza tagenda kutwabulira yatukakasa nti tuli babe tayinza kutwabulira tayinza kutwegaana tayinza kutulekulira mazima yatusuubiza bw'atyo kyannako nnyo mu mbeera ey'obuntu tutendewalirwa nawuliranga ebizibu ebikujjidde bikusinza amaanyi era mu kusinga amaanyi n'abamu ne beeweerayo ddala eri ebizibu ebyo n'abamu ne bava ku Mukama ne banoonya bakatonda abo abatatonda ggulu nansi abatayinza kubalokola nga kyannako nnyo okwetwalira omulala omutuufu bw'alijja. Njagala okutegeeza abooluganda abawuliriza nammwe bannyinazi abaagama manyi nti buli omu alina ebizibu ebifaanana ng'ebya Saddulaaki, Mesaki n'Abeduneego ebyokya n'owulira nga newootudde totereera biyinza okubeera ku mulimu gy'okolera era ng'olabira ddala banaatera okusinza akati bakusuula ebweru naye ekyamazima kiri nti Kristo Yesu bw'omwekwata abeeramu naawe era asobola okujja mu mbeera yonna eyo ey'akabiga ak'omuliro. Tekikola ku Saddulaaki, Mesaki n'Abeduneego bokka naye mwetegefu okikola na ku ggwe bw'obanga omaliridde okumwagirira ensonga zo. Oli mwetegefu okwogera naye okumwagirira ensonga zo n'ebizibu byo. Muliro ki ggwe omwagalwa gw'olimu kaakano ampuliriza? Muliro ki ogukuluma? Saagala ogumbuulire kaakano wabula njagala okutubuulire oyo ansinga amaanyi nga yekka Kristo Yesu eyawangula omuliro ogw'akabiga ogwali mu nsi muno. Bwe yali ku musalaba tulowooza nti kyali kyangu nnyo okuwaayo obulamu bwe kubanga naye yali abwagala era kyova olaba nga yasaba kitaawe n'amugamba nti kitange oba kiyinzika ekikompe kino kinveeko ekyakabiga kana ak'omuliro kubanga yatunuulira abantu bagenda okufiirira nga be bamu be bamukomerera n'atunuulira abantu bagenda okufiirira nga bamu tebajja kukkiriza najjira obuntu obwamusabisa kitaawe bizinensi eyo gye baali batandise mu ggulu ey'okulokola olulyo lw'omuntu ekomezebwawo. Twebaza Katonda kubanga yakikola ku Kristo Yesu n'amuwa amaanyi era bw'atyo n'awangula amagombe n'ekibi. Naffe bwe tubeera mu Kristo Yesu obuwanguzi obwo tubwetwalira togwa mu maanyi. Kankubuulire omwagalwa byonna ogezezaako naye bikyagaanyi ebyo ebigaanye birekere Mukama. Olwadde olumizibbwa nnyo nnyini ddala naye obadde tonava ku kitanda n'omwana naye n'alwala ne bamwongerako. Oyinza okulwala ate n'owulira ng'ate waliwo ne gwaleseeka naye ali bubi. Olwo n'okola otya? Onoogenda waani? Pawulo kyava agamba nti kiki ekirinjawuka Mukama? Kiki? Bw'atyo bayogera mu Baluumi essula y'omunaana olunywa lwa 3:5. Kiki? Nsaba Mukama atuyambe ku Ssabbiiti eno tutegeere
obukulu bwa Katonda nga bufaanana tutegeere ekyatwagaza tumukkirize nga bwe yagamba nti mukkirize nze era n'ekitange mukkirize kubanga okukkiriza kututuusa ku buwanguzi oba obadde tonnabakitegeera buli kyokkiriza mu mutima gwo nti onookituukako okituukako abasajja bano Sadraki, Mesaki ne Abeduneego baategeera nti we bituuse tugenda kuttibwa kubanga omusajja alagidde ebyo musajja mussi musajja mulwanyi wa ntalo musajja mukambwe naye ne bagamba nti newankubadde ng'atutta tetuyinza kuswaza Katonda affe lwaki gwe oswaza Katonda nawugama n'omuviira olw'okubanga ofunye byoyita ebizibu ebingi Bayibuli yentegeeza nti Nebukadneeza yalagira baase omuliro emirundi 7 emirundi egyo 7 gyali gitegeeza bakatonda be abatatonda ggulu na nsi 7 ne bapika omuliro ne gwaka nkuba ekifaananyi abasajja babasembeza babasibye emikono babasibye amagulu babasibye buli wamu buli kimu seppeewo zaabwe ebikuufira byabwe babi bataddeko bagenda nabyo omuliro awe waali ensonga enkulu ey'okukkiriza okw'emberenge okukkiriza kwabwe kwali kwa mberenge kwali sikutabule mu mazzi Mukama kukoowoola olwaleero lwa Sabbiiti okyuse ku nneeyisaayo okyuse ku kukkiriza kwo omwesige kubanga ye asobola ekikulama kyonna ajja kubeera wamu naawe okukulabirira mu ngeri yonna oyinza okuba wasuze na njala n'osula olunaku olusooka n'olwokubiri mukkirize nti Mukama afaayo oba enjala eno yenzita naye nze nja kusigala nga nsinza Katonda nga mmaliriza njagala okubanyumizaayo abasajja baali 4 abavunaanibwa okusinza olunaku lwa Sabbiiti era ne basuulibwa mu kabulamuliro baba wanga ku makyembooko 10 nga ye breakfast lunch ne babawa embooko 10 ne saba ne babawa embooko 10 olwono nga kubadiriza n'okubawa mmere obutabayamba era babagamba nti okujjako nga mukyusiza ne mulangirira nti temujja kukola ku lunaku lwa Sabbiiti olwo mujja kubeera ab'eddembe Sabbiiti zaayitawo ng'ebibonerezo bafuna byebimu Sabbiiti emu omusajja omukulu w'ekkomera najja n'agamba nti era mmwe mukyakkiriza okuweereza Katonda ow'eggulu nga temukola kale muzuukuke mufune kyayi wammwe obanga temwagala kukyusa ku mbeera eyo naye waliwo omukisa gumu eri oyo asalawo n'agamba nti nze kanfulume ngende nnime kola emirimu ku Sabbiiti oyo ajja kubeera wa ddembe era tujja muto agende akola emirimu ku Sabbiiti ajja kubeera nga takyali mu kkomera nga takyafuna nambooko zino zimufuna waliwo omusajja omu kyava agolola omukono n'agamba nti nze afande nzikiriza okugenda kulima n'okukola emirimu ku lunaku olwa Sabbiiti bw'atyo afande n'amufulumya n'amaze aweeru bano abasigaddewo ne bafuna embooko zaabwe nga bwe bigwanidde ez'okutulugunya era ne babaggalira mu kkomera omusajja ono afulumye bweru kyebaava bamukwasa enkumbi ne bamutwala waateekwa okulima asobole okukakasa nti ddala ebyokusinza Katonda ow'omu ggulu abibireddeko ddala amawulire amabi genyaga okutuusaako nti musajja atuwe yali atuuka ku lubimbi nga yakatemawo enkumbi nga 5 n'akutuka n'afiira ku lubimbi gaali mawulire ga nnaku nnyo kubanga yeegaana Katonda ku ddakiika esembayo omwagalwa mpuliriza nsaba nga nkwegayirira mu linnya lya Kristo Yesu okkirize ku Kristo Yesu akulwanira entalo zo muwe obuyinza afuge obulamu bwo atuule mu mutima gwo olwo nno lw'onofuna emirembe olwo nno lw'ojja okubeera omu ku bawanguzi ku lunaku luli olw'enkomerero
lwali yebaza buli omu ng'amutikkira engule ey'obuwanguzi tiweebale nnyo wali muddu mulungi mwesigwa engule eyo ngisuubira okugiraba ku bantu bangi nnyo nga ba Musa nga ba Samusoni Sadraki Mesaki Abedunego n'abalinga abo bajjajjaffe ba Ibulayimu suubira okulaba nga batikkidde engule ey'obuwanguzi naawe nsaba obeera omu ku abo abalibeera abawanguzi ku lunaku luli